Redison TV Koli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Olunaku olw'enkya mukimanyi bulungi nnyo ti NUP Countrywide Tour egenda kubanga etojjera buto nga batandikira wali mu bitundu ebya Western Uganda era nga district eya Bundibujjo yegenda okubanga eridde empanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna gye bagenda okubanga batandikira. Naye oyinza okuba tonnamanya nti ttiimu emu yamaze dde okubanga etuuka. Kamera zaffe ez'emikutu gyaffe nagyo giri mu kweteekateeka essaawa yonna. Gwagoberera omukutu guno ogwa Redison TV beerako, wabula njagala kubanga nkuwa ebimu ku bigambo bya Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Lubongoya ye yatuuse dda mu bitundu ebya Western Uganda era bamwaniriza mu ngeri ey'omutawaana ennyo n'agendako ku radio station emu gye bayita Radio West. Eyo no Radio West yemu ku radio stations oba media ezisinga okubeereza amaanyi era eziwulirirwa ezina coverage ennene ennyo mu bitundu ebya Western Uganda mu districts zonna kumpi ezisangibwa saidi eyo omuli Mbalala omuli districts ez'enjawulo zonna ezisangibwa mu Western Uganda. Kakati njagala kubanga nkuwa ku bigambo bye then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Byonna ebya Uganda ebirina hati n'owangamba nyenka obuli kuteeka nkoko kayanagira ati abayina mu bagenda bashobera bahiza kuleta utabanko mu bibiina then bacheza bija TV na za radio babarata bagira ngo aba opposition tubakwasa kukwatagana koga waza kuchondoza ebizibu biri kai nibo wenyina awutire aho kuba ati nimbasa kugamba ebina byone bijire bizibu waza FDC okaza RDP okaza UPC Jero Museveni akagitekinga over kimbu kimanyi omukazi akafuga minister nebindi DP Robert Mao ya cooperation agreement hati no manya haya abantu bona bali barwana aba DP benyine barwana kureba ngo batikingo bapate kongatina bari kwasa kuraba abo kuba government ikatekingo FDC recently bakagira ngo bakaleta sente nyingi FDC okugira kurwanisa ki NUP nijiro kavula Dr. Besigye n'abandi bakarigayo babigamba amwe nasomero mno kuba kino omugambi wa FDC Katonga abo kuba ejo FDC okuyabire ira kweli bakija bagitekinga over kandi no waletiro obutabankobo regime J21 so niche kizibu nti ng'abantu hati mbiri ya NUP ebikuja no mission eno noleba twala tugira tukarigata wakati rwandi so bulwenguzi bulwenguzi bukarigata NRM niyo izire kakwata service awa kumanya ngo irigo yajerezo omuntu witu bana bajja kushenda abantu aba opposition kubira amurama narishi okubalebekesa kubi on public hako bari gayo bakakweleza sente zitarabire ombiragiro narishi okashitamo mu rukiko mukashitama mukajya ngwijo katwegabire ikozireje munonga nabo ekyo katwe hakasimu nyo bape milioni 5 obwa milioni 800 itwe kai ni pintu lewa ngo ekyo kigwire munonga omugashoje nabanjayi rwaraho eryambaranye no mu biro nsafure wanka okareba mbere y'abarwire ibarumu okareba abantu tatira batuma embazi okuziya pharmacy ngiroko gendo kulombaza pharmacy oije ogerezo omurwi konga sente zitu nkabana Uganda is contributing through paying taxes nuzagwire nzigure mintebe mbazi nzireba mutine amasomero marungi nebindi kene so nicho ndikugambirira ngo okwatagana okwezina ebiruka kanisa government kabire ku possible kunogira ngo aba NRM tubakozise sente z'abanya Uganda bakazitoyesa kubi aho kwa sente ezo ezibali kugura lokabona ba FDC nabajya bakaleta billion 5 omukibino okugezaho ku discreditinga NUP hati mwenye nebuze billion 5 zikabire zikora ki okuhindura amagara g'abantu okureba ngo tune feeder roads okureba ngo abahinzi bine bari kozesa okureba ngo tune amasomero marungi nebindi kere. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddobozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa
omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.